أعمالنا إنه من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له وصلوات الله وسلامه على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Matenda maruja majivuga wachitiwa Allah yatutonda tumwebaza Allah tumusaba Allah sokusasira ku nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nekutira basibalisiyo buli omu okwefaako olw'olugendo lwetwolekedde olunene olw'okusinkana Allah nga terugenda kulekayo muntu yenna kibaaruna wasigaaruna abanene muffe n'abaki n'abatono bino byemulaba ebifaanana bwe biti byebitegeeza okweteekateeka okutuufu okutegeera Allah netutuulako wansi ne tusoma kigambo kikulu mu bulamu bw'omuntu. nsaba Allah ow'ekisa buli muntu yenna yeetabye mu kusoma kuno aveewo ng'empeera yagifunye. Allahumma amin. fi sahihayn qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam تجمع صحيح البخاري مسلم قام النبي وفي محمد صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سيارة الله ينبى ملائكة وتامزي يجبون الطرقات بجب يتنبكبكبو يبحثون عن حلة العلم نغبنونيا وبسمير كيرين ومجالس الذكر nebifo byebogererako Allah byebogereramuko Allah hatta idha wajadu hajatahum okutuusa bwe batusanga nti kati wano waliwo halaka ya ilimu ngeno bamalayika batuula ne bawuliriza rajau ila rabbihim bamala ne baddayo eri Allah fayaqulu Allahu azza wa jalla wa huwa a'lam bi ahwali ibadihi Allah nabuuza bamalayika nga ate yasinga otutegeera kaifa taraktum ibadi abaddu bange mubalise bakolesi. taqulu almalaika taraknahum yadhkurunaka tubalese nga kimu bibiri bakwogerako Allah wayukabbirunaka wayahmidunaka wayusabbihunaka wayumajjidunaka nga bakutendereza Allah bakwogerako Allah. يقول الله عز وجل وهو أعلم بأحوال عباده واجتبى الله تبارك وتعالى أبوذا فهل رأوني بعد ركاب تقول الملائكة كلا والله يا ربنا ما رأوك بملائكة بقى من تتكل بانك نيت تتكل بانك يبوذا الله تبارك وتعالى أبوذا بملائكة وكيف لو رأوني وبقوا بانك بالي بانك تقول الملائكة لزادوا لك حبا واشتياق بل بدلي ينجرك وقال الله تبارك وتعالى إيران لكم يسينغ ولكسير تتجيزاتي توجتب الله دروس غزنو آتمم با ملائكة بجيب زيرون ngabafuddewa Allah tabaraka wa ta'ala bajja bayitabu lya wali akakubo okutuusa bebalaga ubalaba nti wano basomeserezaawo eddiini era kigambo ekyasembayo yaqulu Allahu azza wa jalla limalaikatihi Allah agamba malayika be ushihidukum bi anni qad ghafartu lahum mbajuliza bamalayika nti buli ali mu ddalasa mumusonyi saba Allah tusonyiwe saba Allah atuwulire lwalufu atuwejja n'atutaasa omuliro tugenda kusussaawo nga budde tulina butono saba Allah tabaraka wa taala atuwa obulungi katulabeko kubimu ku bibuuzo ebitonotono. barakallahu fik. Faddal. Naam, aywa barakallahu fika ya Sheikh. Ombuuzi asooka agamba nti taata wange si musiraamu wadde yakozeseza ekigambo nti si mukafiiri nti taata we mukafiiri naye kankozesa ekigambo nti taata wange si musiraamu naye yalama mmusikire nzikirizibwa okumusikira. okusikira atali musiraamu kyajja mu hadithi annahyu an dhalik okuziyiza ekyo
era nekijja mu hadithi nga n'omusiraamu atali musiraamu aziyizibwa okusikira atali muki omusiraamu atali musiraamu. naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an dhalika, nabbi ekigamba yagamba alayhi salatu wassalamu la yarithu almuslimu kafira, musiraamu tasikira muki mukaafu wala kafiru muslima, kabeeru mukaafu okusikira omuki yebwatu nabbi bwe yakyogera alayhi salatu wassalam. la yarithu etegeeza n'omukaafu alladhi lam yu'min billah, atannaba kukkiriza Allah wala rasulihi, yadde omubaka we Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. kitegeeza kati omuntu atannaba kukkiriza Allah tasikira yakkiriza Allah tabaraka wa taala. fa subhanallah, abawalimu okuva edda nedda ne bannabbi abaatusookawo Allah tabaraka wa taala mu shariya zaabwe yabassaako nti atali musiraamu tasikira musiraamu. kyova olaba Nuuhu alayhi salatu wassalam kaana yunsibu waladahu ala nafsihi, yali alaba omwana we ng'agambye okukkiriza Allah ng'akyamutwala ng'omwana we. faqaala ya rabbi inna bini min ahli, yagamba Allah omwana wange agenda naye ali mu bantu bange. Allah namba nti ya Nuuhu innahu laysa min ahlika innahu amalun ghayru salih, omwana oyo si wokuba yagambye okukkiriza eddiini. nga kiyinzika okuba Nuuhu omwana ono bw'anaaba bawalimu bakyogera, omwana ono ayinza okufa Nuuhu n'alowooza anaasikira emmaali kuba muki laysa min ahli, tateekeddwa mukola ki musikira. kati amateeka g'eddiini gaga nti munzul qidam, amakulu hatta ne bannabbi abakola ki abaasookawo bangi mbawalimu baga nti eyali ng'avudde ku nzikiriza ya nabbi ma kana Allahu liyunsibahu ila abihi, Allah teyamunasabanga ku kitaawe. so simu minhaji yaffe yokka ey'obusiraamu ne manahiji ez'abannabbi abaasookawo ow'ekitiibwa teyakkirizanga Allah muntu avudde ku nkola ya busiraamu kumunasaba ku kitaawe ntaddemu amukole ki amusikire. wallahu taala alam. so wabeeranga mu mbeera bwetu bweri, abawali baga nti akkirizibwa okutwala emmaali naye nga tagitutte nga busika, nga tagitutte nga buki nga busika, kubanga ayinza okugikozesa ate mu bintu ebirala ebiyinza okumulwanyisa ng'omuki ng'omwana agenda yagitwale naye nga tagitwala nga buki nga busika ng'abantu babadde awangaala nabo. wallahu taala alam. Naam, aywa, barakallahu fika ya Sheikh. Ekibuuzo ekyokubiri bijja kubeera bibiri mu kimu. Omubuuzi asooka abuuza emmere ya Krismasi nga bagimpadde njirye sigirya, kuba abamu bagamba eri haramu kati ali awo. Ekibuuzo ekyokubiri, bakadde be si basiraamu, abaweereze sente za Krismasi oba abireke kuba bazimusabye? ebibuuzo bino bijja bijjiriŋŋana, naye kusooka kwange wasiya yange eri abasiraamu nti ennaku zino, ennaku eza batali basiraamu si nnaku zaffe. Kiddamu, ennaku z'abasiraamu si nnaku ki? Si nnaku zaffe mu kucakala, nnaku zaffe nti nnaku za Allah, nnaku zaffe nti nnaku tuwangaaliramu, naye si nnaku zaffe mu mikolo ne mu bikujjuko ne mu kucakala. qaala Umaru yagamba iyaakum, mwewale basiraamu mmwe, wa ayaada alkuffar, ne nnaku z'abatali baki basiraamu, neidi z'abatali basiraamu. fa inna sakhta yanzilu alayhim, obusungu bwa Allah bubakkako mu nnaku zaabwe, obusungu bwa Allah bukka mu nnaku zaabwe zino. fa akhsha an yusibakum, tutya nti obusungu bwa Allah nammwe buyinza okubatwaliramu, buyinza okukwatiramu omusiraamu
ate obusungu bwa Allah bwa bulabe. Owekitiibwa Allah yagamba mu Qur'ani, inna batasha rabbika lashadid, inna batasha rabbika lashadid. Allah bw'aba agambye kwata ku muntu olukwata kwolwe tosobola kumwesimatulako, kuba ye Allah yakutonda ayinza okumaza obulamu bwo bwonna oli mu misiiba olya Christmas. Allah ayinza okukumaza obulamu bwo bwonna mu mitawaana gw'omusiraamu ategedde nti Allah tazaala, noddiro ebiseera bano byebazaalizaamu Allah naawe n'obikujjuka. Akyabulabe tunabbaha naddala abawalimu abatannaba kubeera nga bafuna istidaraati oba n'abaagitegeera nga bakyagivuunula mu nzivuunula eyakifuula nneeyi, an tuhadhira annaas, okubeera nga muhadhara abantu okukujjuka mu nnaku za Christmas. Fa inna sakhta Allahi yanzilu ala al-ard, obusungu bwa Allah bukka mu ki buyinza butya obutakka nga Allah yassa Qur'ani kutiisa bantu kuzaaza Allah. Allah yassa Qur'an muzimu ku nsonga enkulu kutiisa bantu kuzaazani Allah. Qala Allahu ta'ala wa yunzira alladhina qalu ittakhadha Allahu walada ba'da an qala alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitab. Allah oluvannyuma lw'okwogera ku nsonga y'okukka kwa Qur'an, yeebazibwa Allah, tenderezebwa Allah eyassa ku muddu we Muhammad Qur'an. Wansi wa aya n'agati wa yunzira alladhina qalu ittakhadha Allahu walada, mu nsonga ezassisa Qur'an kutiisa bantu abagamba nti Allah azaala omwana. Ma lahum bihi min ilm, geboogera tebayinaako kumanya. Wala li abaihim, kababeere bakitaabu ababitandikawo bajjajjaabu. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim, ekyokuga nti Allah agenda kuzaala omwana oba Allah azaala omwana kyayitirira obunene wa Allah, naye bwe tebafaayo kukifulumya mu mimwa gyabwe. In yaquluuna illa kadiban, abantu abo bayimbisa Allah, boogera obulimba kwani ko Allah. Mu hadithi nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam يقول يقول الله عز وجل ويسبني ابن آدم وما آدم أنفما وما ينبغي له أن يسبني تقواني دكولتي كنفما أما صبه إياه مرواية يقول أما شتمه إياه ورفما وأنفما قوله أن لي ولد وكما تنزي الله زا وأنا الله زبان بيتا الله الأحد أم الله الصمد لم ألد ولم أولد سيزالان زي الله أتي تبقى لكي تبانزا أتي تبقى chokuzaza Allah kyasukka obunene okujjako omuntu abatamanyi bunene bwaki tukutira abantu Christmas kw'abasiraamu tuswala okubyogerako oluusi, naye abasiraamu tebakyagala Christmas. Si nkola ya buli muntu ayinamu mpeke ya bukkiriza mu mutima kulowooza nti Christmas ekyakaba, yadde okukwata emmere giwa abazadde bali emmere yaabwe ya bulijjo. Christmas wenaggwako jaba twalira emmere era bakwate bulungi, kola omoraawa, kola byokoze byonna, naye tokwatanga emmere nga yanjawulo eraga ebikujjuko ng'ogenda gitwalira muzaddewo. Allah tugamba kuyambako bantu kutya Allah, so si kubayambako kukola mazambi. wataawanu ala albirri wattaqwa wala taawanu ala alithmi waludwan. Abantu mbayambeko ku bulungi n'okutya Allah, tuyambanga ku muntu okuzaaza Allah, tuyambanga omuntu mu kukujjuka ebikujjuko nga birimu okuzaaza Allah. Wallahu ta'ala. Naam, barakallahu fika ya Sheikh. Ekibuuzo omuddu abuuza, mbadde nfuna wuzu neneerabira okunaaba akakongovvule akakkono, nentuuka wentuuse wuzu nga ngimaliriza ngenda okutunulawo bandi mu muzikiti nga saakanaabye.
wenzirayo nenaaba akakkono ng'eswala mmaze ogisaala, eswala yange eba ntuufu oba eba nfu? soka kwa byonna tukuutira abantu okwegendereza mu wuzu zaffe, kuba wuzu kigambo kikulu nnyo, naddala okulekayo mu akhiratu alqadam oba ebifo ebisembayo ku kigeraawo ng'akakongovule na wano ku mukono ku kakokola n'ebitundu ebizibuzibu beera mwegendereza nnyo ng'ofuna wuzu. kyova olaba nabbi sallallahu alaihi wasallam yalangirira ng'alaba sahaba engeri gye banaabamu ebigere byabwe si nnungi, n'agamba nti mubagambe wailun lil akaabi min annaar, baga nti Allah agenda kubonereza abantu olw'akapaati akatono kwoleseeyo. al akaabi mu akhiratu alqadam, ebifo ebisembayo eno ku kigere, olwatika obwatika lwoleseewo nga terufunye mazzi lusobola okuyingiza omuliro. saba Allah tutaasi tubeere begendereza nnyo ku wuzu zaffe, tubeere begendereza nga tufuna ewuzu, era kyekimu ku birago obuzira naddala mu biseera ebya obutiti ebyobugubi. nabbi yaga nti isbaabu lwudu fi lmakaari, okujjuza wuzu mu biseera ebitamu. yaga nti dhalikum ribaat, dhalikum ribaat, dhalikum ribaat. abantu babeerawo obutiti obunnyogovu omusanga nga wuzu tagifaako. kati nabbi yatuga nti obuzira mu ddiini, bimu ku birago obuzira mu ddiini ye muntu okufaayo ku wuzu, okugijjuza naddala mu biseera ebikola bitamu. singa omuntu afuna wuzu wamala ogifuna natagituukiriza yeekanga amaliriza kusaala, n'alaba olwatika akole ki? abantu bagamba agiddemu, wamala okugiddamu addemu essola kuba yeerabidde teyakirabye. wamala okugiddamu essola khalas kiba kiwedde. olw'ekigambo kya nabbi kyeyagamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man naama ani salati aw nasiyaha falyusalliha idha dhakaraha. omuntu bw'aba yeerabidde okusaala neyeebaka oba n'akwerabirya ddala wajjukiridde wakola ki? abawali baga nti wakadhalika afaalu sala wa wajibaati sala wa shuruutu sala, nabwekityo shuruutu z'essala ne wajibaati z'essala eziba ziteekeddwa okuba nga zeetaagisa okuddamu. tugeze shuruutu sala, mulimu shuruutu siha, shuruutu nga za buki? nga essala tetuuka. kati ng'eya tahaara ebagita sharutu min shuruuti sihati sala, okwetukuza. tosobola kubeera nga essala etuuka okujjako ng'omuntu yeetukuza olwetukuza oluki? olutuufu. katumugamba nti waalabira ekyo agenda afune wuzu, agiddamu okuva ku ntandikwa, bw'amalirizaawo ajja akole ki? ajje asaala essala, khalas kiba kiwedde. wallahu taala alam. Naam, barakallahu fika ya Sheikh. omubuuzo ono abuuza lwakuba embuuza gy'abuuzizza si yentuufu. agamba nti mukyala we si musiraamu, amutalaka amute oba? owekitiibwa Allah tabaraka wa taala yatuziiza okuwasa abatali basiraamu okujjako ba kitaabiya, naye Allah tuziiza okuwasa abatali baki? basiraamu. siraamu n'aziiza n'abakyala abasiraamu okufumbirwa abatali basiraamu. ye ne bwabeera kitaabiya tamufumbirwa. kyala atali musiraamu kabeere kitaabi, amakulu ng'ava mu bakulisito oba bayudaaya takkirizibwa mukola ki? kumufumbira. olw'ekigambo kya Allah tabaraka wa taala kyeyagamba la hunna hillun lahum wala hum yahilluuna lahunna. abakyala abakkiriza kasita abeera musiraamu abatakyayinayo olukusa lwonna lufumbirwa atali musiraamu. ate nabo abasajja abatali basiraamu kasita abeera nga si musiraamu tayinayo olukusa lwonna Allah lwe yamuwa mu Qur'an kuwasa mukyala atali musiraamu. wabula amateeka g'eddiini gakkiriza omusiraamu
okuwasa omusajja omusiraamu okuwasa kitabiya nga afiifa yurja islaamuhunna betusuubira nti balimu buseegu nga tusuubira nti banaasiramuka amateeka g'eddiini gakkiriza abasajja obakola ki okubawasa olw'okuba nti tulina essuubi ddene nti bayinza okuyingira obuki obusiraamu era bayingiranga kane nabbi waali ne banywerera mu buki naye olw'okuba nti omutima gw'omukyala mwangu oluusi ate amuwasizza bw'abeera nga si musiraamu asobola omukuyega okumaliriza nga yagenze mu ki yensonga lwaki allah yagambye ekyokubiri wekitiibwa allah yagambye nti ulaika yad'uuna ila nnaas bw'anaamuwasa agenda mukoola mutwala muli abaana bagenda okuzaala tuntasabu ilayhi tubatwala wa kitaawo natali muki tugenda okumaliriza nga ye omukyala n'abaana be bagenze mu muliro wallahu yad'u ila aljannati walmaghfira biidhni ate allah atukoola okufumbirwa abasiraamu atugamba oba atukoola tutwala mu jjana nakutusonyiwa ku lw'obuyinza bwe allah tabaraka wataala nga bwe kyajja mu suratu albaqara akati singa omuntu awasa omukyala nga si musiraamu nga kitaabiya nayagala okumutalaka abuzizaako ki nayagala okumuleka ng'agaanye okusiramukira ddala bw'agaanye okusiramukira ddala akkirizibwa okumuleka naano teri kikugaana kubanga eyo nsonga emanyikiddwa era osobola omuteerawo obukwakkulizo nti nali nkusuubira onaakola ki onaasiramuka naye sikulabyemu ki siraamu twawukane khalaasi genda onoonye omuntu ng'anaasobola okukola eddiini yo n'okukola eddiini egenda okukugasa mu maaso gaani ga allah abaana bagenda bagamba kiwe abaana agenda bagamba ki bagenda mumuyigako ki ekibatwala eri allah bannange gaayatu yaffe ekigenderwa kyaffe ejjana twagale tetwagala tugenda kufa kati omuntu bw'abanga talowooza ndowooza ya mirundi ebiri ng'alowooza ku buno obulamu obw'okunsi bwokka tumuga nti inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kuba ssaawa yonna tugenda kufa kati bw'oba olowooza obulamu bwo n'obw'abaana bo lowooza obulamu nga toliiwo n'obulamu nga tusinkanye allah jalla jalaaluhu barakallah wafiika barakallah ya sheekh ekibuuzo ekiddako abuuza abatali basiraamu we batuwa ebyokulya mu kisiibo nga mulamanzaani ebyokulya ebyo tubirye kuba bivuddemu emaali yaabwe tekkirizibwa ye bwagambye kati tukole tutya tubitwale tubibaddize abatali basiraamu bwe baba batuwadde emaali tugirya kasita tukakasa nti kasbuhum ma muharram bibajjamu si shiriki nga basawuzi kuba allah atugaana okulya emaali ya mahrul kahin omuntu nga nabbi yatugaana sallallahu alaihi wasallam kutegeera nti omusajja oyo mulaguzi oba mukubi wa kitabu bwena ogenda omukubi w'ekitabu n'omusaba 15 nabbi yatugaana okulya ng'omulimu gwe gwajjamu kuba kitabu eri bawarabu babayita bakubi ba bitabu wano be bamutuula kungo bakabaka ganda baanyako kakati bw'olaba omuntu yenna ng'ogwo gwe mulimu gwoyo tetulya maali nabwekityo tetukkirizibwa kulya maali evuddemu haramu nti oyo mutunzi wangu tetukkirizibwa kulya haramu akati bwe kitabeera ekyo nga gwe totegedde maali ya muntu oyo batumanyi musajja akola mu revenue omusajja alina gyakola otumanyi kasibuhu halal byafuna bya halal tekigaana kukola ki kulya maali eyo bagiryanga abatusinga obukulu obunene mu ddiini nga bagirya ku bantu abafaanana bwe batyo ne bwaleeta ng'akirese ku masigiri wano n'aleeta amata teri kitugaana gasibulukiraku musajja alina kifaamu awo ate eri waffe tulina omusajja weebukanamu mu bizinga eyo alunda ente si musiraamu naye buli ramadan aleeta ebidomola by'amata 2 ku masigiri teri kigaana kunywa mata g'oyo
era wekitibwa Allah amusasula mu ku duniya ne ku akhirala wekitibwa Allah tasobola mukola ki byalina okukola okubifunamu wa Allah birina okubeera nga abikoledde fi dairati lislamiya mu boundaries zabuki za busiraamu. Wallahu taala alam. Naam, barakallahu fik. Ekibuuzo ekiddako Sheikh abuuza okugeza wenfuna eddagala eriziyiza ebirevu byange okukula nendisiigako ne bitaddamu kola ki kukula, nekyusa nenzija ku butonde bwa Allah nti yatondanga enviiri zirina okukula oba ebirevu birina okukula, nze nenfuna ekibikola ki ekibiremesa okukula, kiramulwa kitya mu shariya? Ebirevu bikola ki? Ebirevu birina buzibu ki? Okuziyiza ebirevu si kirungi era kiri haram. Omuntu okuziyiza ebirevu ng'oteekawo ddagala liziyize ebiki? Abooluganda, ekirevu sunna y'abatusookawo abalongoofu okuva ku bannabbi ba Allah. Nkiddamu, okukuza ekirevu sunna y'abatusookawo abalongoofu okuva ku bannabbi baani. Kyova olaba Haaruna yakiina, Muusa yakiina, Ibrahimu yakiina, hatta Haaruna bakyogerako ne mu Qur'an nga Allah akyogerako. Qaala ya ibna ummi la ta'khudh bilihiyati wala birasi, mwana wa taata tokwata mu kirevu kyange. Kitegeerekeka kati ekirevu sunna da'abu salihin. Kyova olaba nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam ate yewe yatuuka ku mulembe guno yaga nti khalifu lmajus, khalifu lmushirikin, khalifu lyahud, afu lliha wajuzu shawari. Yaga abasiraamu mmwe mwawukane ku bayudaaya, mwawukane ku bagattako Allah, bo Allah teyabalagira kukuza birevu, mmwe afu lliha ebirevu birekeeko, wajuzu shawari ate amasuru mugakole ki mugakendeezeeko. Kati nabbi yatugamba nti ebirevu tulina bikola ki? Era min sunani lfitra, mu sunna z'obubumbwa bw'omusajja kulekako ki kirevu. Bwekiti bwe kyajja mu hadithi yagamba nti ebintu 10 bya mu butonde, mu riwaya ndalaga nti ebintu 5 bya mu ki bya mu bumbu. Mu byeyaga nti wa ifau liha, n'omusajja okulekako ekiki. Lumu nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam abaali e Madina ne wajjawo abasajja bamajusi babiri nga basazeeko ebirevu byabwe byonna nga baleseeko emiki emistaaki amasulu. Kakati nabbi sallallahu alaihi wasallam baali bazze nga bagenyi gyali, naye yabalaba bwatyo n'anyiiga nabbi waffe Muhammad yagaana n'okubastakbala okubaaniza n'abeewala. Bwe baatuukanga ne batuula gyali n'abeewala nadda ewala, bwe baatuukanga gyali n'abeewala. Onkomerero baazunga ne bagenda gye bagenze ne bakomawo. Nabbi n'abaga nti man amarakuma bihada oba man amarakum bihada, basajja mwani yabagamba okukola ekyo ekyokusalako amaki. Abaga nti rabbuna, mukama waffe Kisira, kubedda bakabaka babatwala nga bakatonda. Nabbi n'abaga nti walakinna rabbi, naye nze Allah wange amarani biifai liha, yandagira kulekako kiki nakusalako maki masulu. Akati ekirevu teriyo nsonga lwaki oteekako eddagala. Allah yayagala obeere nakyo, kati ate gwe tukola ki? Teyagala kubeera nakyo. Kirevu kireke yaakhi, tekirina buki, tekirina buzibu. Olwo abantu nga tebabyagala, wewalirize kuba nti Allah akola ki kyayagala. Omanyi twagala nnyo okukola kusimisani Allah tabaraka wa taala. Barakallahu fi. Naam, fika barakallah Sheikh. Olw'obudde n'eddakiika ze tulina n'endagaano gye tulina, mukkirize mukadde waffe ayanukulayo ebibuuzo bimeka? Ebibuuzo ebisigadde abanaaba babyagala bannanyini byo ngenda kubiwa Sheikh Siraaje
mu darasa y'enkya bajja kuba babyanukula insha allah olw'embeera y'obudde. Ate kwali kusaba kw'abakyala si kwaffe, baasaba essaawa 11 babeere nga darasa ewedde bagende bafumbire babba baabwe. Era essaawa eno insha allah ezo eziyiseemu ku 11 munansonyiwa. Sheekh agenda kwanukula ebibuuzo bimeka? 3 insha allah. Ono omuddu abuuza nti gyakolera ku mulimu tebamukkiriza kusaalira swala mu budde, era kimuwaliza ebiseera ebisinga zuhuri okugigatta ne asiri, akola atya? Omuntu yenna alina okusaalirwa essala mu budde olw'ekigambo kya Allah tabaraka wa taala kyeyagamba nti faidha tumanantum faaqimu ssala inna salata kanat ala almuminina kitaaba mawquuta. Bwe muba mufunye obutebenkevu nga Allah tataddewo ntalo, tataddewo mbeera ya bunkenge, muyimirizeewo essala mu budde bwayo. inna salata kanat ala almuminina kitaaba mawquuta. Allah yateekawo essala ng'agiraalise kufa abatonde, nga buli ssala erina obudde bwayo buki, naddala obudde bw'essala obusooka. Era nabbi bamubuuzaako nti mulimu ki ogusaasiza okubeera omulungi? Laga ti assalaatu fi awwali waqtiha, essala mu biseera byayo ebikola ki? Ebisooka. Kati okusaala essala mu biseera byayo ebisooka kya mugaso era kya muwendo gy'oli. Tukubiriza abantu okufaayo okusaala mu budde bwa ssala obusooka. Naye singa Allah agira ng'omuntu embeera ye ey'omulimu nga tebamusobozesa kubeera ng'asaala mu budde nga idaidana swala tazisaala mu budde azigatta, n'embeera eyo tumugamba nti asabe Allah amugye ku mulimu ogwo. Saba Allah tabaraka wa taala akola mpola nga bw'ogumiikiriza akutaasa akugye ku ki? Ku mulimu ogwo, kuba tegukuwa buweerero kusinza Allah wo nga bw'okola ki? Nga bw'oyagala. Kyalibadde kirungi omuntu n'asinza Allah we ng'amusinza mu nsinzi entuufu mu budde obutuufu. Ekyatumisa bannabbi ba Allah ikhiraaju nnaas min ibadati al-ibad ila ibadati khaliqi al-ibad, kufulumya bantu kusinza bantu basinze katonda w'abaki? W'abantu. Kakati waliwo abantu nga bo beeteeka mu bifo bya katonda, nga tokkiriza na muntu, tomuwa rayiti kusinza Allah we nga ye katonda we era ye katonda we, kyabulabe. N'ekirala okwogerako ne bakama be nakyo kikulu, n'abategeeza nti nze najja okukola wano naye ndi musajja musiraamu, saba okuweebwa obudde bwange, eddembe lyange likukola ki? Kyomukisa omulungi nti eggwanga lye tulimu eddembe ly'okusinza Allah likola ki? Weeriri. Era omuntu asobola okusinza Allah obuki? Constitution yaffe eya Uganda, kati bwe kibanga constitution ey'ensi yonna bwe kiba kisoboka, lwaki gwa nkozesa tokkiriza sinze Allah wange? Saba Allah ataasa embeera eyo, aggulirewo baganda baffe abali mu kunyigirizibwa okufaanana bwe butyo. Allahu taala alam. Barakallahu fika ya Sheikh. Omuddu addirira asembayo abuuza nti mutusomesa nti omuntu alina riziki ye buli atondebwa, naye omuntu gwe batemudde tayinza kufa nga riziki ye tennaggwayo. Ekisoboka ekisoboka muntu kufa nga riziki ye tekola ki? Tennaggwayo. Era mu ebyo Allah bye yassa ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yamugamba nti innahu lan tamuuta ahadun illa wakad istakmala rizquhu wastawfa ajaluhu, mbi yamussaako teri yagenda kufa okujjako nga ajali yeekoze eki ne riziki ye ng'ekoze eki eweddeyo. Tekisoboka. Ekyokubiri riziki eyono
tesobola kuliibwa muntu mulala wabula waliwo abawalimu bye bayita mawani arrizqi ebisobola okutuuka ku muntu riziki Allah n'agikumma gyewali badde okola ki ofuna n'ebintu ebisobola okukendeeza obuwangazi bw'omuntu nga Allah akugirira emyaka nga 7 n'okolayo ebintu owekitiibwa Allah n'anyiiga n'asalako ku buwangazi kisoboka mu byo we muntu okubeera ng'ayitiriza okujeemera Allah kola ennyama zange Allah anyiiga oluusi obuwangazi n'abukola ki n'abusala kyaliwo okwo owekitiibwa Allah tabaraka wa taala abantu ba Nuuhu alayhi salatu wassalam era baga nti abantu ba Yunusu sinuri Yunusu bun Matta abantu be Allah yali abasazeeko obuwangazi lwakujeemerani Allah bonna ng'agenda bazikiriza omulundi era n'akyogera ne mu Qur'an naga nti wabeera kubeerawo kyalo kyonna nga amanat fanafaaha imanuha nga bakkiriza Allah nakkiriza tawuba yaabwe n'abasonyiwa n'abongerayo n'obuwangazi tekibeerangawo okujjako kyalo kya Yunusu bwe baamala okukkiriza ne beetondera Allah n'abaddiramu okuzikirizibwa kwabwe Allah n'akugjawo naye Allah yali asazeewo abasaleko obuki obuwangazi abawanyi bajjawo obujulizi nti kathuratul maasi okujeemera nabbi wa Allah okujeemera Allah asobola okusala ku buwangazi bw'omuntu ne bukeera ku makya nga oyitirizza obwenzi oyitirizza obuseegu Allah n'akuleetera ekirwadde ne kikugjawo lwa buseegu bw'oyitirizza musajja musiraamu ayasula mu kiraabu musajja musiraamu abeera mu biduula yatukuza ne krisimansi bagga oli musiraamu Allah n'akussaako obusungu bwe eyalibaddeyo n'emyaka nga 3 Allah n'agikendeeza n'agisala so okuyitiriza amazambi kisobola okubanga Allah akukendeeza obuwangazi nabwe kityo riziki esobola okukendeera n'ensonga eziwerako olw'ensonga nga Allah asobola ozikendeeza ne riziki ng'obwenzi omuntu bw'ayigiriza obwenzi Allah ng'amugulirawo omulyango gw'obwavu eyali badde afuna riziki ewerako nga Allah tabaraka wa taala agitwalira mu bantu abalala katukuutira abantu okwewala amazambi mawani arrizqi naye omuntu bw'aba attiddwa kiba kitegeeza nti Allah yageranga okufa kwe kuyina kukola ki kuyitira kukuttibwa nattibwa tusaba Allah atukuumire emyoyo gyaffe barakallahu fik barakallah naam alhamdulillah tweyanziza mukadde waffe omubuuzi asembayo agamba nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu alaikum salam agamba nti sheekh singa nyingira omuzikiti yaumul jumua nensisinkana nga khatibu atodde salaamu nga bali mu kwaziina nga khatibu atudde naye nga baziina nsaale tahiyatul masjidi awo wennyini nga bakyayaziina oba ninde ayaziina amalirize ndyoke nsaale tahiyatul masjid singa ntuuka mu jjuma ensanga nga khatibu atudde baziina nkole ki sooka owuliriza okwaziina awaliwo sunna za miteeko ebiri sunna esooka ye sunna ey'okuwuliriza okwaziina ate gy'osanzeewo nobeerawo sunna ey'okubiri sunna eya tahiyatul masjidi ey'ekiramuso ky'omuziki era byonna biriko obujulizi amma ey'okwaziina qaala rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha sami'tum almu'adhdhina bwemulira omwaziini faqulu mithla ma yaqulu almu'adhdhin bwe mubanga muwulidde mwogere ng'omwaziini bwakola ki bwayogera akati kiba kitegeeza kyolina okumuwuliriza n'oyogera byakola ki byayogera
sunna eyokubiri eyokuyingira mu muzikiti n'osaala raka'a bbiri begati idha dakhala ahadukum almasjida fala yajlisu hatta yasjudu rak'atayn hatta yusalli rak'atayn omumwe tagezanga okutuula okutuusa nga asaddeyo raka'a mmeka bbiri totuulanga wansi kati nezibeera nga sunna bbiri weeziri wabula gy'osanzewo ey'okwazina olw'okuba yegenda muki mu maaso yimirira mu hunayaha kaseera katono nnyo si kanene omala okuwuliriza omwazini kuba naawe kennyini bikusumbuwa ng'ayazina bw'okola ki bw'osaala kitawanya omuntu mu bwongo okulaba nga ayaziinye kino ate akitaddeko ebirowoozo kati ekiri afudalu era ekiri awula muntu kusooka kuwuliriza muki mwazini bw'omala okumuwuliriza omwazini then genda mu maaso n'okukola ki okuwuliriza omwazini kuliko empeera olaba otya nga empeera zonna ozifunye kubanga bw'oga nti allahu akbar ng'ayogedde funa empeera shahadu an la ilaha illa allah funa empeera shahadu anna muhammadan rasulullah ofuna empeera hayya ala sala la hawla wala quwwata illa billah ofuna ki empeera n'osoma ne dhikiri y'okwazina era nabbi yagamba sallallahu alayhi wa alihi wasallam ti omuntu amala okwazina n'asoma edduwe n'ansaalirako nze muhammad n'agamba nti allahumma rabba hadihi da'awati tamma والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدت حلت له شفاعتي يوم القيامة الله جينكم ككساكو كوليزبواكو نكرواتي katizi empeera twagala ozifune ozifiirwe twagala ozifune nga nzijuvu insha allahu taala nabwe ekityo ekyokusaala tahiyatul masjid nakyo kiriko empeera ewaani ewa allah kati olaba otya nga empeera zonna zikonodde ki lumu ate ku lunaku olw'ekitiibwa olunaku olw'ejjuma barakallahu li walakum jazakum llahu khairan budde buweddeyo naye kino kikulu nnyo insha allah ti rawda islam media gwe muzindalo guno gwekudde abaganda baffe bano tutambula nabe mu durusi ez'enjawulo babeera mu bitundu eby'enjawulo mu kampala n'emiriraano naye ng'ekitebe kyabwe kiri mu konooni balina dalasa gaggadde egenda kubeerawo ng'ennaku z'omwezi 2 januari omwezi oguddako 3 januari 4 januari bakoola abantu mwenna okubaayo abawali bagenda kubeerayo bonna inshaallah abawali bonna bagenda kukola ki kubaayo kyetegeeza bonna muwali muguyagala bamukonyeeka jjakole ki abeereyo kati tubakuutira insha allahu taala fenna tubeereyo empoma n'abatalabanga ku satellite eryawo awo wenyini opposite eddalasa wegenda okukola ki igenda okubeera atukowoola abantu osajja abakyala mujje musome eddiini ya allah tabaraka wataala dalasa eyo erimu ebyokulya ebyokunywa bweriri babuzeeko ne transport okubawawa naye alhamdulillah oze kuguliba mulundi kukola ki kuddako kati tubakowoola mujje ebitundu byonna kyaliwo jjana mugende ono kumpi nnyo oli bwagamba kampikire wano namugongo wali agwawo kumpi bwagamba bano ab'ekireka oserengeta mukono wali ng'oli mpoma n'ebitundu okuva eri lugazi bonna bajje bagende mu ddalasa eyo ebitundu okuva e kayunga tubeetaaga mujje eddalasa eteekeddwateekeddwa buki bulungi awo ku masigidi sekimwanyi bayitawo ku masigidi sekimwanyi opposite ne satellite omunene Idi Amin Dada gye yazimba ekyali barakallahu fikum jazakumullahu khair. Amina ya rabbi. Mukadde waffe district kadhi owa Mukono tumweyanziza Sheikh